butere ku SML News Yugi omukutu gwo gaggadde oli otya n'omunnafu atulaba nsanyusa okulaba n'okuwuliza njagala kwebaza obubaka bwammwe nyongera okulaba mwetezo obubaka bungi ddala obubaka bwa General Moses Bigirwa obumwana n'obumu correctingamu nja kuba mbubatuusaako mu programu enaddako kubanga bungi waliwo abamwana sina buzibu kumwana bwabwe lwenkyogerako mugamba omusajja simwagaliza waliwo omusajja yamulabudde watch out that guy there is paid to destroy you. I cannot destroy Bigirwa. This man is intelligent enough to see his enemies anti ono ankolera ono tankolera. So byetugendamu byabana byabufuzi siri the time I have spent as moderator of political and other shows. I am not trained to be humble and too kind or soft to my guests. I am only trained to be respectful to them. But I can ask any hard question and the guest has a choice to answer the question or not to answer. Bigirwa, like Dr. Besigye, is one of those people who answer any question. Sometimes factually with facts, the other time cynically, or otherwise. So I'm used, just get used that the conversation is about that. But you, naye Bigirwa yennyini gwe mwagala ennyo mukkirize nti aliko ebintu ebyokumubuuza bingi. Bigirwa aliwo ebintu byakola nga byetaaga kumunnyonnyola. For example, just this day, Bigirwa must explain to us how he dominated Dr. Besigye's birthday. Ani yamuyise bakwataganawo ne BFF n'alumba n'atuuka ku mukolo bamuwa omuzindaalo nayagala asaanikire omukolo. I don't think Bigirwa is a friend of Dr. Besigye. Had he been so, he would not have joined NUP because he left Besigye to join Bobby Wine. And the whole mission of Bobby Wine was to destroy Besigye. So when I see Bigirwa at that party, I'm like, bakungu bazibonna oba n'abasonzi. So nsanyusa okulaba. Nange senso kusanga sebo Simon nokusikulira fitina sibitale kulika birthday twavuddeyo omukolo gwadde mulungi kyabuzeeko kyokka kamere nga keeki yabaddeko of course yeah, it was a revolutionary but modern struggle kati erimu ka budget k'emmere ennaku zino manye ebintu by'okulwanyisa jjajja ennaku zino byakigaggamu tebikyali byakinaku nnyo nga bye twalingamu nga tutandika. When you did your rally in Kamuli, what was that, where you served food? Yeah. And he was asking, how do you do a public rally and you serve food? Unless you're sure that you're not getting a good jabaton. Byebiriwo budget y'emmere erina okubeerawo. Is a cigarette struggle. Esigala struggle munnaye. You feed people. They are happy, they are celebrating. Ebintu byakyuka nnyo Simon. So omukolo gwadde mulungi. I was invited by Comrade Harold Kaicha. I was invited by Comrade Okero Kennedy. Yes. Yes, they were part of the organizing committee. Kaicha yakuyise n'atampita. Okay. Ate kati Kaicha. No, thank you, Harold. Harold, thank you very much. Waligenze. Why not? No. Why not? Sirowooza ati waligenze. Naye nabe twabadde na Asumani Kiyingi. What's wrong is celebrating Dr. Besigye's birthday? Okay. Yes. Let me tell you, Bigirwa, Dr. Besigye is my lifetime friend. I've said it over and over again. Bwabali bwayagala okumpa ekyokulya mu NRM ng'okubeera mukwano gwa Besigye kyekikinyimisa nakiwaayo. He's my lifetime friend. Okay, naye tetwakulabye. He fell short of anti-Bambisi. Fell short of being my president. Mulimu abantu abamu abaze nga bawulidde buwulizi. Ne mubeera because Besigye abakubanga kyaliwo ku that level walizibwadde tulina written invitation. Ekyo kyolowooza nti nga bw'olowooza bw'oti waliwo abalina endowooza ng'eyo. Naye yandize. So wezi ate nkutya. By the way nkutya outside the studio. Nyinza okutula mu kisiteeti awo.
n'okola coordination ya forces zo ne banjola nga sitegedde. I don't trust you there. Nedda tetuyinza kuyoola wabula twali kuwerekereza obubaka obuzibu ennyo bw'omukolera gwadde gwa byabufuzi. Mukolera gwadde gwa byabufuzi, ebigambo byafumuddwa, ebibiina byabaddewo ebiri ku ludda oluvuganya. Obubaka bwabadde political of course, naye ng'obulala buli ku about how can we forge new strategy as opposition okumoving forward in line with unity in diversity. So now wekyabera mu ebyo, how can we forge emboozimboozi yabaddewo. Ekyo ekiboozi kikadde bigiri nnyo kikadde every time tuyogera mwogera tewali kalulu time y'okuforging alliance bwetuuka okuforging that has failed by the way. Let me tell you what I respect you but I should tell you this. Abazungu nti only fool does the same thing every time expecting different results. Opposition ya wano okwegatta mbere kyemukola ekyo ekiboozi kisaba kutokibaamu kyafa. Chifu, I agree with you. Era nze of course wabaddewo embeera Honorable Ssemujju ndowooza mu kusooka yalowoozezza nti I am not worth it. Yabadde overall MC era yabadde ayita ba leaders to that level of political parties. Kisooka ekibiina kyaffe yadde akinanaagiramu mayi mu diplomacy omasteringa audience bantu kyabalimu. In diplomacy UN weba etudde Kagame is recognized as His Excellency. Yeah, because the head of state. He's head of state. Niwaba nga Rwanda teweereza nga Kagame si yazze nga eweereza representative bamu recognizinga nga His Excellency on behalf of representative of His Excellency, the President of the Republic of Rwanda. Yes. But at the same time, even US, era nayo president waayo bamu recognizing nga His Excellency. President of the United States, Potter. Yes. Kakati ffe tunabimanya eno. Kati nalabyewo embeera eraba ng'ekibiina kyaffe kikyali kitono nga mulimu abalowooza nti banene. Era kakanyoomonyooma ako kennyini ako kekansiikula fena nti do not participate in that conversation again because that kanyoomonyooma will stay. And it is a reality. So Ssemujju adde askipping bamemba benyini bamugamba owaayi abantu bonna bawadde omuzindaalo ni General tanayogera ne bamugamba this is a court of defiance. They defied him. Ekyasiza okunsanyusa bigiro inengi okwata abantu osituka ogenda okwogera bona ne basakanya General. Exactly. Not even a party led by a former bush fighter. Yes. Recognized as General. No, my contribution to the struggle. Era when nayogedde nabadde n'ebyokwogera bingi baba kumpeera mu time diplomatically. But bampeeredde mu time injury time. Mu injury time. You know, nga nokozesa eddakiika ng'emu ku bbiri. Of which I think I cannot associate in that arrangement again. Okay? But obubaka bwange ku mukolo ogwo bwabadde ku the interpretation of politics. Era nze nabagambye nti tetuli ku mukolo guno because we are celebrating the 70 years of Dr. Besigye. We are on this occasion because politics are misinterpreted. Okuva ku General Museveni okutuuka ku ffe. Yes. No. Nabagambye nti General Museveni he misinterpreted politics. Now monopolizing everything. If you criticize him, you become a criminal. And that's the doctrine of Nabaliwo to dominate. Monopolize. Era saakomye ku General Museveni. That was a good one. Yes, I told them, even us,
who want to outsmart General Museveni. We are doing the same thing. We want to monopolize the political space. It is not possible. Kubanga politics are amorphous. It is not. Era ndi ku record. Ojja kulaba obutambi. Politics are amorphous takoma. Citing example. Tell us structure. Amorphous means yakola bwati. Tosobola. Tasobola because bobere Sudan mu defining bulala. Bogere Tanzania different definition. Kenya totally different. No clear structure. Okitegedde. I understand. Even in America definition gyowerayo ate si yekola ebungereza. That is politics. Kakati tewali wamutegeera kukola ki kumalayo nnyo. Kati Akena yabadde wali awo. Jim Akena. Nemba we example. Nemba gamba me I am lucky. In 2005 I traveled with Haji Sebagala. Netugenda Akokolo netuziika Milton Obote. And kufa abali wano tuliwo babiri feko twali tuziseeko president yali abaddeko president. Me and Jimmy Akena. Ate yagenda. Ekyo is an evidence that no one can monopolize politics forever. Butereevu. In 1 minute. Yes, byonna nabitaddemu ebyo in 1 minute. Wazo bitegese wala middawo. No, ati kati mu public mu public speech you read the audience. You read the activity, omukolo gwenyini ogubaleese guli ku mulamu aki. Okitegedde? Then n'aboogedde. Naboneko kati ze ne mbagamba politics taliiko bwannannyini. Obudde gye buli nga bajja kuyita ku mukolo okujjukira General Kaguta Museveni. Memorial lecture ye. Obudde gye buli. Yes. That's why what you told these people. Yes. And I told them that nti politics tulekeraawo okumupersonalizinga. We are in this thing because we want to manage public affairs. We want to control public resources. We have to be accountable to the population. We are fighting to be accountable to the law. So why are we personalizing even the struggle, the space? Oh wow. Endulu nevu. Endulu nevu. Kubanga nange ndi wano newuunya how you package it, the most appropriate information that I would have delivered, maybe slightly less, if I had the opportunity. That was my speech. That's the problem. Everyone wants to monopolize the space. Era bagize bwe bati. Ne bawuliriza. Nessemuju kye yabadde akola. Ne bawuliriza. Era bonavudde ku muzindaalo. Ate ekibiina PFF kinaako history naye abakirimu nga balina background mu FDC kyabannabwongo kirina space for intellectual era bagimpadde siwalaala ewammwe kyewazimba. Of course bali babaddewo nabo ekikyo kyewazimba iwalaala wazimba kerere era bakulaba nga ogenda mu intellectual argument ey'amaanyi bagamba tolina kyotugamba. And that's why they are failing. They don't survive for 20 years. Inga Dr. Besigye. I cannot stop thanking you for building a political institution. You built the people power, you built a new. Me, I played my part. But ku mukolo ogwera nzaba nabagambye my relationship with Dr. Besigye. Mulundi gwange ogusooka ogw'okulonda it was 2001. I was 17, but I managed to register as a eligible voter. From start of the year. You voted at 17? Yes, so among the over there were 7 candidates. I voted for Dr. Besigye. So mu bantu ababaddewo, I was the most qualified to talk about Dr. Besigye
because I trusted him when I was 17. Waliwawe yamutrustinga nga ali 17. Obitegedde ebyo? You man, I'm surprised really. Where did that information come from? From me. Ekisaawe kibaddemu ebbanga ddene nkoze ebintu bingi. Okitegedde? Yes, I trusted Dr. Besigye when I was 17. Simulabangako nga sina nasubiri mulaba. I was in Kigumba. By then it was Masini district, now Kiryandongo. Ekifaanyi kye nze akikubira saluti. Bwe nkiteekawo ku makya bwe nkijjawo akawungeezi bwe nkiteekako soda bwe nkuba saluti byangu byane ku kyalo. Si kwe kuyingira ekibuga nno ng'akakalulu kawedde. Okitegedde? Kaakati ababaddewo bonna abamu nga they are hypocrites. Hippo bali awo. Dr. Besigye alonze bangi. Okiwulidde? Era ze ndabadde very clear ne mbagamba nze Dr. Besigye yavuganya emirundi 4 namulondako 3. 2001, 2006 ne 2016. 2011 Samuwa nawa Mau. Because nali neke member. You voted for Mau? And he was the party president of DP twakavembale. Nange ndi executive member. That's 2011. 2011. 2016 no what? But in the same 2011, just after 2 months, we are in the same jail. In Nakasongola. Maximum prison. With the man you don't vote. With the man which I did not. Actually, even the one you voted to. Yes, we were all there. Ochitegera. So, we are the people who have the authority to speak about Dr. Besigye. Bitu bingi binatambuza naye with genocide jusa, ibyama bingi binasirikira kweyo level, you know. Twakukuta nnyo mu bintu bingi. Kati, olwokuba saabadde nabudde, saatuuse ku item eyo kubagamba nti I'm sorry. Because I personally participated in the downfall of Dr. Besigye. Twakiza mu Luzungu. Ate lwaki? Anti saakituuseeko ekyo kubagamba nti banange munsonyiwe. Nenyigira mu mbeera yonna. You'll accept for the dentists and musajja musomesa. Atenda kulali kya bulungi. Mu lukwe. Oyagala nkozesa ekigambo lukwe. Nga bwe kiri wenyigira mu lukwe. Mu bantu abatataganya ebyobufuzi bya dokita. You are avoiding it. It was political activities. Era safunye budde obwo ate nga it was the right audience, but nevertheless doctor twamusabidde twajaganyiza emyaka gye7 egy'obulamu, emyaka mingi nnyo agimaze ali muki, ali mu struggle. Myaka 7 jako emyaka 4. 45. So you cannot count 40. Okay. Yali nabo. In fact, you were for 20 years. Yali nabo for 16. 16. Actually 14. 1986. 2000. The whole struggle. The whole struggle. Katikata ko 16. He was with him 19 years. Yes. So yali nabo. So olabanga obudde bwo obusinga abumaze ali mu struggles ez'enjawulo. Naye waliwo ekirala kinalabye. Muntu yayogedde. Yayogedde for an hour because he's an authority. Muntu is back at was at PFF. Yes. Okay. Because buli muntu yagambye kati ate muntu bw'atayogera wano. Is an authority. Natuwa the historical background. Eyo mu nsiko
ebyo byonna bye baayitamu. Aha. Kakati nze natunuliddemu element emu. Of course mpuliriza enjogera za muntu ebbanga ddene. But if you listen to General Muntu, Dr. Besigye, retired Lieutenant Colonel, General David Sejjusa, Teyazi, of course, and other generals, abakyalina ejjajja n'abadisagreeinga naye, kikutwala ku point egamba nti for us, do we qualify to oppose General Museveni? Era nadde njala kibabuuzaawo nengamba nyinza okutabula omukolo. But it is a fundamental question. Do we qualify? Do we qualify to fight with General Museveni? Yeah? Why? Omuntu yasobola okulimba muntu n'alimba Besigye n'alimba abantu bonna abo n'abakwata obwongo, the intellectuals. Yes, the intellectuals with jobs, with what, with degrees, n'abakwata obwongo n'abagamba mujje tukube muntu on false hope, nga yamanyi gy'abatwala ne bakkiriza ekyo n'abatuusa. Yes, bw'amala okubatuusa buli omu n'amuwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo, kati n'agenda afulumya omu ku omu okusinziira ku interest ze. Kyonna kyekiri. So kati nze eyo argument tulina ogigendamu because byebimu ku bitulemeseza okumuwangula. Muli mulanyi Abaganda nti akutwala ekiro omusiima buke. Do we really qualify to fight against that man? Because for us we are even kubana badde njala bagamba nti tulemeddwa n'okwemanaginga, just managing ourselves here. Twabadde awo nga faction eziriwo zimanyi. Omanyi kye kitegeeza FDC okujja e Katonga ng'omugenyi. Bazzeewo nga bana, yaweereza delegation of 4 senior leaders, naye nga bagenyi, they are inferior, beekukuma bwekomomi, n'ebigambo bye boogera biri selective nnyo, bali mindful about the audience. Waliwo bamuzeeyi awo abazze si oboy si Nandala bamufuniddeyo ojobire, naye omanyi kye kitegeeza ekyo nti FDC bagenyi ku mukolo gwa Dr. Besigye. They are just visitors. They tread carefully. You don't really. Uliwo ebintu bye tutalina kusaagiramu. You need to gain weight. You're losing weight over nothing. No. That headache you have. No. You are losing weight over nothing. Me, I think about the unthinkable. And what you are thinking about, and the same thing that ran into my mind, and I made a decision that people think was weird. Nobody convinced me to leave opposition. I was simply disappointed and angry with your action. Of course, if you're a critical thinker, okivaamu mangu kuba olaba nga tewali mulimu, because twabaddewo awo kati nze ndi secretary general wa Common Man's Party, but singa tubadde mu politics ali serious naali badde nkyali under National Unity Platform, but because of mismanagement of politics, Bigiro Moses now is a secretary general. Because of greed. You know, you love anything. You must speak. There is nothing in my because of greed. Madu. Andi kakati. Maria Nsimbi ku side chi. And because let me tell you, Bajira, you will forgive me. Sagara kuli, mayara kuli, biotayagara kulira. How would the party, the National Unity Platform, discredit you to that level simply because they're saying they were giving 1 million shillings to a region and you're not accounting for it? That was not the issue. What was 1 million? That was, the issue was not money. It was part of it. That one was used in
propaganda and character assassination. But the real issue inside was differ from that. The Kyabazinga issue. Where did he take it? Did he win favors in Busoga? Of course, the real issue inside was between me and Waiswa. Who is who before the president? Nupu yawereza president, current interim president, secretary general ne wana Rubongo ya baze. Rubongo yaze. Baba. Senyonyi teyalabiseko. Ne Zadriga. Zadriga ati yalidinze. But ate Katemba we yaberedde. Rubongo yagenze mangu. Naye yaleseko president. Kati nasimbula omukolo gugwa president yalinye border. Mbaga yabaddawo. The National Unity Platform. I love you. Let me just conclude this. Do you see a future? No, but before that, briefly, before that, it was not, the confusion was not from the NUP alone. Even UPC. Now you have done president yaba. Akena wali mu capacity ye waliwo ne yamusoseewo ng'ate akena bw'atuuka olwo tasituka kuongoza akena tamukiririzaamu wabaddewo omuzeeyi awo waliwo omuzeeyi yabaddewo awo on behalf of the other faction of UPC. You know, DP yabadde awo yakiikiriddwa ki muganda wa Willy Byanyima omukyalo oyo yayogedde nga wa DP. But of course, yayogedde in two capacities. Unfortunately, emikutu gyaffe gino tunagenda tugikuza to consume serious public discourse. The question you have asked is a fundamental one. Do we qualify to oppose General Yoweri Museveni? Do we qualify? It's not about omunaizo okuzajoga nti tetusaanidde, but you asking, do we have the capacity? The will. You understand? It's not even about logistics, but do we have the strategy? The will. And if you have the capacity ebeeramu ebintu byonna. Kitegeeza oyina strategy, resources, kwegamba oyina capacity to handle issues, to balance, to read between the line and, you know, okugaidinga bano olutalo ne lutambula. Besigye yali akisobola naye along the way ne kimuva. Kikyamwawula ne muntu, kikyamwawula n'abano banne. You want to occupy space. Because nekino ekyasemanga nti bali baaliya ssente za Museveni. In saying it, he knew for sure that it would discourage them and they would disappear. He knew. He's too intelligent to He knew and he did it. You understand? Never mind, I'm handling the issue internally, investigate what. Dr. Besigye trashed the Wison's report. He said this old man did nothing. But to us, that was quite enough. It's also that some dismissing. So, before you get the single Chinuma, the apology, you disappointed us, you betrayed us, you led a group. I don't want to say you led a group to discredit Dr. Besigye, to discredit the struggle. Mwani ya struggle ya ife, iwe ni baino bimwazi. Wayola bwana bona. Buli muyayi wo street ne muleta mu byobufuzi. Abate okufugibwa. Waleta basale political decisions. No, anti kakati twakola ekintu ekyo. Omanyi politics buli kiseera olina okuba nga ogezaako kino bwekigana n'ogezaako kino. You know, it's like a football. You keep on shooting on the target. You never know nyanda kye never mu goal. Yes, so kugezaako because mu kiseera ekyo waliwo embeera egamba nti banansiko batudominatinze. Utawulwe luwero nga lutudominatinze. Jajje agaddewo olugi lw'omu maaso, dokita agaddewo olugi lw'emanju. Ffe abataaliyo tukole tutya.
Okitegedde? Mumanyangui. Ebumanya. Okitegeera? Kakati mweyo embeera ffe ne tukola ki? Ne tugezaako okwapplyinga other means. Twereetemu generation, twekolemu generational cause, twekulembereko. Nga nze simanyi nti mu maaso bijja kufa. Okiwulidde? Like any other thing, nga bw'onoovuga emmoloka n'otomera nga tewa kibazi. That is it. What was the significance of the birthday? Of course, its significance was to one, okusindika obubaka eri gwe tuvuganya naye Omusajja waffe akuze. Nti ekisooka obwetaavu bw'okuta kubanga Erias Lukwago yannyonnyodde the legal aspect. Omusango gwe gutuuse ng'ebyamateeka byaggwaayo bya bufuzi bye biriwo. Okitegedde? Kati ekyo nakyo kyadde kirina okuvaayo ku mukolo ogwo nti procedures zonna ezigobererwa mu mateeka ku any criminal of any kind byaggwaayo. Mwami byabufuzi n'asigala ng'ali waggulu, yalemezaayo mukadde waffe dokita. Kakati ekyo tuba tulina okukola ki? Okukisi. Era nabadde njagala kukyogera, nabadde n'ensonga zange zentegese kubanga nabadde njagala kubagamba nti bannaaye, are we going to defeat omusajja omumalirivu to the level of arresting Dr. Besigye mu mbeera mwali nga tukola bye tukola? Because we have two people in Uganda abamanyi bambamu ya General Yoweri Kaguta Museveni. Bambamu ogimanyi? Bali babiri bokka, First Lady na Dr. Besigye. Maybe with that. Dr. Kazibwe Specioza. Bawera Dr. Specioza mpulira bulizi. Ne Diana Twine naye mpulira bulizi. Waliwo n'abalala ntimanyi Kiria. Kale abali public bwega. Yes. Dr. Besigye. Yes. Bali aba ne First Lady. Febe authoritatively bosobola okurifaringako. Yamukyuse ennyuma. Namukube embiso. Kakati omuntu agamba nti oba afiira mu kkomera afiire mu kkomera naye nga yali amukubye ku mpiso. Determination gy'aba akozesa teba ya bulijjo. If you are to defeat him with that determination, olina okumultiplying your efforts. So balwanyi bannange bino balina okubimanya. Unfortunately, bw'oleeta that kind of explanation oli alowooza ate okoledde jjajja. And that's where we go wrong. But I am telling you, in fact, abagamba nti bavuganya jjajja bakolera jjajja. Kuba okumanya tekuliwo. Okumanya tekuliwo. When I appeared on one television in Kampala, I think Seneca Television, and I told them that if you want to defeat Dr. Besigye, General Museveni, treat him like course unit, a subject. Study him. You need to go to the channel and how many comments people gave. Over 2,000 comments on that show. Majority of them, they abuse. Walia, Genda, Sidika, Wagwama, that kind of thing. So I knew for sure that they had not understood me. Yeah, of course. So I agree and with okusucceedinga mu kintu kyonna olina ku masteringa formula y'entandikwa, either answering a question, kasita ofairinga question interpretation, answer zonna zibanvu. X over Y minus Y equals X. The whole thing was in the formula. Yes. How did you arrive at this answer? Formula bwe yabanga enfu nga ne bw'okikola totuuka. Answer gyowa totuuka. That's why niyo kuba kuzimba kizimbe. The most important thing is the foundation.
Okay. Tumemiza ebitondo katugende ku binene. Bwe tunuulidde awo waliwo capacity as opposition y'engulu, especially person like Mr. President and the Lord Mayor of Kampala. Sinagirabawo olw'ensonga kubanga tukyalina ku level ega nti Bigirwa atajja kwogera. But really, any serious man osobola osibira Bigirwa wabweru ku mukolo gw'ebyobufuzi. Any serious politician ogenda ku yandibadde anoonya regions nga bw'ogamba nti Busoga ngyetaaga. For opposition abatawagira gavumenti mu Busoga waliyo bayo. Yes. Gwoliyo banabona bonna abaakajja bazze kulya gwoliyo butereevu. So abalina okuleeta not because you are good or anything but for that calculation of Busoga. And I believe nze Jajja is looking for you. I don't because know. You are now the remaining headache in Busoga. Abala bonna bakkaanya ffe twakkaanya agreed that Jajja is a better devil. I would rather play with Jajja or his son than waste time with a disorganized group of noise makers who do not add on. Bakola ebintu bimu buli kiseera. Opposition yawo ya press conference FDC ya Monday. Your party does not do that. Twali Monday FDC, Tuesday DP, Wednesday yaliga ya UPC, then is nesigaddewo Thursday and Friday alibagattako. And it was known to return on Monday. By the time was spent, you compete coverage between police press conference, FDC, and that's all. Press conference, kakati ekyo kyekikulaga kye mbadde nkugamba nti do we qualify to oppose General Museveni if that's the level we are operating at. You know, I want to amend the question also to add on, but do you need to? Yes, because politics is a serious thing. Erina okubeeramu abantu abali serious. Do you qualify? The answer is no. Me? My position, I'm talking about your position. No, there are few individuals. There are few individuals. There are few who qualifies to do what? More opposing. Of course. But do you need to oppose him? As a startup, buli muna Uganda ayina right expressing his or her political opinion, which means to support or not to support him. Kakati naye lwaki luteekawo obukulembeze is to guide, because abantu basobola kubeera leaderless ne bajjako government. Kati aba constituting obukulembeze berutalina obuzibu twafunye. Kati lukwagayina time abadde busy nga Lord Mayor naawe ayina time. Katumulabe nze namugamba dda we met in Luzira, yali agenze kulaba dokita nange nga ngenze kulaba Waiswa, ne mugamba Sebuke kaseera okuŋŋaanye ffe gye tuli era twafunyemu interaction nga bw'omanyi. Lord Mayor anyiiga mangu. I should also tell you this. No, but now is 56. Biri ebyekivubuka. Lord Mayor bw'omugamba ekintu anyiiga. Anti kakati kankubuulire. Dr. Besigye age matters. No, not age. Abasajja bano bannansi, let me tell you, my brother, I've had the opportunity to meet them. You are free to tell Mwami Museveni ng'omuli maaso the worst thing you think, and you'll walk out scot-free. Yes. You can tell the same nonsense to Dr. Besigye and will urge you out. Yes. You can say the same thing to General Muntu. You can say the same to General Salim Saleh. Yes. And they will listen, even say you, sir. You can speak. Yes. Napuliza, naseka n'okuseka. Butereevu. Nakwansalinga. Mmwe abazze mu police on atali mu military training temukisobola. Mwekwatirira abantu. Muli emotion. You need training. Lukwago is my friend. Naye Lukwago anyiiga mangu. Ate ng'ekyankwanzi yaliyo. Musajja w'ekyankwanzi.
But anyway, kyonna kyekiri I think jjajja kasooka alayire. Jjajja bw'amala okulayira alonderondewo baalondalondawo abanaasigalawo tunaazimbira okwo ne tumuvinga forward. Tewali muntu ava mu gavumenti ya Museveni ajja gye muli baba bamusudde kuwa minsi oba bw'alalinaga nti katikani bonna nobody. Asumani Kingi yabaddewo yabajoining yabyogedde ebyopposition era yakubye jjajja bubi nnyo. Member wa leadership tribunal eya government kati ayinza okuba bamugoba dda kinazudde kubanga ebijjako jjajja yabyogedde. Asumani Kingi amuteringi omusoga nawe n'omwesiga ndiyanza kubavuganya kakati you are beyond that. Ekikulu ffe tugenda nekyakoze ekirabiddwako. Yes, he came with Mukaku. The only man who can build something is Wega Mukaku. He's just been unlucky, but he can build. Bazimbira no nemugoba nemunabira maaso. By the way, but Museveni is a better person. Museveni is better than an opposition leader, including you. Museveni, toyinza gamba nti is a better person olw'ensonga nti yes ebirungi alina bingi naye ekibitta kiba kimu overstay. Anti overstay evamu ebizibu bingi. Gwe tokimanyi nti overstay ereetedde abantu amawanga ebizibu bingi. Nakulaba sabbiiti ewedde ne kwezi kewaza nga bachroniking emboozi yo n'obulamu bwo ne maama wo. Has your mother made the mistake to overstay? The other one is different. That is not leadership. Okay, what's Akoledechi? Your mother is a leader, is a family leader. Auntie Is the only person solo Does your mother call you? Is she managing public affairs? Is she controlling the national economy? Is she controlling the army? No. The example jijena ukurekodi. Overstay. Overstay. Overstay uchimanyi nti yakola ki? So muku overstay economy ekula. Even if uchimanyi bulungi nnyo Libya we yali under Gaddafi. Nga yamaanyi singa n'ensi nyingi mu Europe. So is it better nga bamu? Because he failed to manage the transition. So enjawulo ya jjajja Kiwaali Gambi nti ayinza okuba atandise okubala transition. Ekintu jjajja kyagenda okukola ekisinga obubi singa alemu okubala transition. N'atuleka nti kila muntu kwa namna yake akikwata akole ki? Akikwate. Yefitina jjajja okuba asinza okukola ku Uganda. But ekyokweyagaliza kyo tukizudde nti yeeyagaliza ekintu kyonna obulamu bwe bwonna. Naye ekintu kyeyagaliza kiriko amateeka agakifuga. Kubanga tekiri abazungu bakizuula. Agakifuga agamenye. Of course. Temulonda after every 5 years. Ne bw'okola amendment kumpi oba omenye. Bw'okola amendment ng'eyamba gwe. Era kumpi oba omenye endagaano. Ng'agidictatinze oba ng'agibawadde muteese ne musalawo. Gwe tumanyi legislation ya wano togimanyi. Gyetandikira ne gyekoma. Ebyo tetwagala bigenda mu nnyo naawe okimanyi. Parliament does not exist. Era ebyo byonna muntu yabyogedde. State nga bw'ebeera collapsing etya. Dictatorship nga bw'ebeera one strong individual agikwata nga bw'olaba jjajja. Tosobola mu disputing nti is not strong. Agikwata
na compromisinga institutions ezikola government azirina n'atambuza amateeka ne ganafuwa nnyo ng'ebyobufuzi bye by'amaanyi tutambula from that point family nejja nayo nefuuka institution era kati olwaleero family is an institution of NRM. Bw'ofuna akasimu olwaleero Sir Simon Muyanga Lutaya n'ofuna essimu ezi General Salim Saleh akukubidde alina appointment naawe akwagala. Prime Minister Nabbanja akukubidde on the same time naye akwagala emmotoka eddawa. Leader of government business. Nedda, I am giving you the government you are serving. Bonna bakugambye kunnya banga okoze ki otuuse wano. Oli alina ggulu ono ali Makerere wano. Olaba amazike gakuze mu maaso. Okitegedde? Ono Prime Minister amanyiddwa leader of government business. Eddawa amafuta onoonya gatuuka ggulu. That is how dictatorship are run. Institutions zibeerawo naye nga bipapula. Anti nkugambye nze siri eyo. Nze siri eyo. Tewali tabu. We need a conversation. I hope FDC ekoma mu mawulire. No, PFF. Ejja mawulire. We continue that discussion. Yes. The question, you should write it when you go back. Do we qualify? But do you need to anyway? To qualify? Because I think the old day, Uganda yetagira yambe okukyusa government bwayita. That time abantu bagante tulina kye tulaba kati balaba nawe osobola okuba n'ebyobala. Omunaku we twagamba nti tobona bale bonka n'abali kudirya iwe dikutuuka kuyafunye ka PPM. Tomunyumiza bigenderamu mugamba babaze kuloba nedda. Yafunye akakadde ke. Musenya ngamba ku gaali ng'avuga doodo envendiirwa. Asitwala mu katale avuga. Tubadde naye mu FDC okumala ebbanga. Nimugati, muna iwe oyaba kansoke tunda obuva buno mu katale. Nini kansoke netunda enva zange kobe otunyumye. Nemuyanga tonkoba bye FDC byo. Nabikowa. Nemuyanga tudda muno ngambe bye FDC. Obono buuga ono gwendi kuvuga. Ono buuga. Ono PDM wa Museveni. So tonkoba bintu byo. Before he came to me, he warned me. Don't tell me about your position. Because even the vegetables I'm carrying, it's part of Museveni's PDM money. So the time of needing the need, you now want to change government. At the time when you guys needed to change government, you played no role. Change tebaako time frame. I am telling you. Okay. Because it's a fact of life. Imagine how the whole issue with Museveni's overstay. Musajja aluddewo nnyo. Is the problem? Ensonga nyingi nnyo ezimulemye. It is a fact. Era bwe tuzigendamu zeetaaga obudde bungi. Era njagala tuzifunire obudde tutemetememu kwemu nkulage nti eneemulemye. Yes. Kakati naye ezizingazingako yeeyo ya overstay. Kakati gwe onyumya akakadde ku ground ku PDM. Tebakulimba nti government ezirwako zonna nti ziba tezikolera bantu. Ziba zikola ezimu nga tezikola. Era government ng'eya Gaddafi nga n'omusaala egugaba.
government ya Gaddafi nga graduate olumala wali mulimu gubaawo n'akayumba mwonoosula ne General nga kabeerawo bigirwa kulikayo ku birthday party nola tunakusanga Nyanzi agenda mu kooti mbu kuwa bujulizi mbu yali ku parade mbu era abali ku parade abamanyi mbu yabawa poliisi babategeera era basibe era y'omu kubakakasa nti parade yaliwo mbu tulinza olunaku olwoza luyinza okutuuka kisoboka kakati ensonga ya chairman Nyanzi yawawaza abantu amatu era nsonga si nyangu ya kutegeera but okugitegeera olina kuddayo olina okutegeera ebintu bibiri. One, engeri Museveni gy'azannya ebyobufuzi bye awo osobola okutegeera twatuuka tutya ku Nyanzi okubeera omujulizi olwaleero. Ekisookera ddala omusango gwa byabufuzi gwonna okuva gye gwatandikira gwaki gwa byabufuzi abagulimu ba byabufuzi saidi zonna abakwata n'abakwatibwa politics. Kakati tuddeyo giguli mu kooti nga tunatuuka mu kooti kati ennaku zino zagibwako amaanyi gaazo politics yaziwamba era nayo court politics. It's not about the law. Bwe tuddayo ku mukolo oguvunaanibwa ogwa parade omukolo gwa parade gwali gwa byabufuzi okitegedde ani yaguteekateeka? First, Babi Kyagulanyi Itungo. Second, David Lewis Rubongoya. Third, Chairman Nyanzi. Okay? Beba principal offender. Babi agira mu yategeka birthday party za bba buli mwaka. It was a birthday. It was a surprise party. Eri commander in chief wao. Kakati omutezitezi omukulu ye mukyala. Kakati procurement yekolebwa Lubongoya. Logistics. Ne batungisa ki? Byambalo ne bagula engatto. Baspendinga some good money. Mobilization. Chairman Nyanzi nga Saabakunzi. N'akunga bafutu soja bonna najja era n'awongooza ku parade. Kati we guberedde gwa okumanya abagulimu bazanya byabufuzi. Arresting point. Singa babadde tebazanya byabufuzi. Abo abasatu abasooka singa bali munda. Kubanga ekikwasa Waiswa si kyamaanyi. Lubongoya awa Waiswa sente aziwa omutunzi. So sente ziva ku simu ya Waiswa azisindikira omutunzi atunga byovolo. Waiswa wajjiramu ku parade teyaliiko. Teyaliiko. Kati ono y'omugezi yagamba gwezimu. Ati banyi omutunzi. Yampereza sente. Baagala engoye zino. Okitegedde. Bakoma government Waiswa omufumbiro procured military hardware. Was the logistics officer. Webale nnyo. Ani yamuwa Lubongoya. Because singa government ebadde tugamba nti eyagala nti ogwali musango gw'amaanyi teyagala guddemu yali badde yasooka kunywa ba principal offenders. Mu criminal law mulimu gwe bayita principal offender. Ani yabadde nannyini musango. Nyanzi. Kati nga bw'olaba mu mata ya Katoka Jubi n'oli omwana gwe baasaddaaka. Katoka Jubi teyasala mwana mutwe.
But he was the mastermind. Kwate kijambiya mulala. Naye yamuwa sente n'amaanyi n'obwetaavu. Yes. Yali yeetaaga. Yamuwa instruction. Ali wali ali kulunya ali maximum prison. That is it. So who were the principal offender in this case? Yali Waiswa? Yali Bobby Giant? No. Yali Eddie Mutwe? No. Those simply participated. Kakati bali abakwata ne bagamba no katukwate selectively olw'ensonga bw'okwata Bobby amawulire mangi tujja gama n'ekinga mangi mukyala wa presidential candidate mukitegedde ate mwana wa kukyalo tumuwanike wali abeere mu uniform kya yellow tukireke ekyo oyo temumukwata ani omulala Lubongoya tujja kuba tusse bingi tujja kuba tusse bingi ani omulala Chairman Nyanzi era mu bwangu awo gwe basooka okunywa kwate bamwinaako kakwate kamala kati ye Chairman Nyanzi bamuwa option 2 esooka okugenda ku fayiro ya treason oba okuyamba state abeere ki mujulizi. Kati awo wentuukidde ku kibuuzo kyo bamuwa option ezi ku myaka gy'oliko 57 56 ogenda mu 6 ogenda ku treason. Jjukira Chairman Nyanzi yali sure nti ayingira akalulu akawangula ak'obwemupi kati asuba obwemupi bwe so nga mu bulingira alina afuba afulume abeere wabweru yeesimbewo agenda mu parliament. Teyagenda state yamusigaza ku record wali kuba yo yamubuuza omanye abaali ku parade tuwulire y'abaali n'aboogera. That is an evidence. Kuba yo state eri mu kunoonya abaali ku parade ate gw'ogambye obamanyiiko lwaki tekuparedinga yalina komanda. Kati nze mu musango guno nenya gavumenti tetubeeredde ya mazima mu mate ebadde selective singa ebadde genuine bali bonna singa bali ku kitebe ky'amagye mazima. In all fairness. Yes. Abategesi. Singa balimu. Kakati ba sergeant ba private ba kurutu be bali emabusu. Be bayita obuyizi okuva eri ejjinja okuva ewa ne bajja ne bakola wiwa. Ebintu bya Chairman Nyanzi. Kakati mweyembeera ne tubanga wano wetuli era state yagambye nti mbajulizi betulina mulimu Chairman Nyanzi zisewunyiza asobola okulabikayo kooti ekuwaliriza provisions mweziri mu mateeka itwapia jangu obujulizi okusinza ku statement gye bamuyinako atakyali ku musango. Of course you find ekyali others at large tejula others at large tejula kwa parade yaliko abaana nga 6. Bwe ngamba nti kubanga bwe mbaze abateeka okukwatibwa njala genda ku nsonga General Muhoozi gye yatuwa nti you have arrested Eddie Mutwe agende mu basement ayige olunankole Eddie Mutwe ababiri bano ku fayiro Bobby Itungo ne Lubongoya olunankole balumanyi tewali kyetaagisa tewali kyetaagisa selective application. Chairman. Kati that is point number 1. Point number 2 ku Chairman. Bamunyiga amapeesa ate munda. Olutalo lubaddewo ebbanga ddene olufulumya Chairman Nyanzi. His reliability. Munuupu. Sure. Kintu kyabo. Olwo lumaze akaseera kanene nnyo.
kati ne pesa bali badde tebasobola butamunyiga kuba terimulekaawo agenze tafulumye fulumi no fulumiza mbyo ojange ddala ojange tasigalawo era namusaasidde kubanga n'okumukwata abamu ku badirectinga we yali ali mwaka akaseera ne movement zaliko bali wali ate nga bakulu banne tumulina wano kyemwe ne bamunywa twagira WhatsApp wano okiwulidde tumenya muntu kyakola butereevu ne bamunywa kakati ekyo kibiina abantu kyolowooza nti kigenda kujjako omusajja osuulamu kamubiri nowali okitegedde nti kigenda kujjako omusajja olutalo luli munda luvaamu n'ebyo era bamunyize peesa ne bagamba bali mumparedinge nga witness nga bakimanyi tasigalawo sikikakasa nga prosecutor wa kooti asobola okukyogera ku likodi ya kooti nti onamukuba witness baffe nga takirina kubanga yo state buli kyekola emala kutuula batuula ne bakola analysis. So omusajja bwaga nti by 2026 munaaba temuliwo abamukyamu anti kakati yo statement yajogera wakati mu kweyagaliza yenga ye wakati mu kweyagaliza but politics zifane nga bwe tutandise nti osobola okuziba fact eno ne wabawo fact ekola ki gyotaabaze on the inside down ne General Moses Bigirwa emboozi ya bafidde bwetyo tugimaliriza neyakyamani nyanzi kojjange ddala nange simanyi mmange bwanaabeera naye bakojjange ab'embogo anyway manyi maama bamutwalira obutambi naye nga kiki struggle mugi bwetyo bwe tumaliriza nze Simon Muyanga Lutaaya.